Finally, General Peter Eleru amaze nakwatibwa okuva order we yayise eya Mwami Muhoozi Kainerugaba n'ategeeza nti omukulu ono agenda kukwatibwa kubanga ebikolwa bye byakola bya kisirusiru. Nno tuyinza okukiraba naye nga bano bali mu kweka bujulizi oluvannyuma lw'abantu abasoba mu 10 abattibwa mu bitundu eby'Ekaswese. Omukulu General Peter Eleru bwe yaduumira amagye ne yagagamba gakuba essasi ku nnyama era abantu b'omusinga mu bitundu eby'Ekasese bwe batyo ne bakwatibwa, abamu bwe batyo ne bafa. Kakati Mwami Museveni bw'ati bwasazeewo okumusasula nga tumanyi nti ono ye takoleka kalungi. Ne woba weeyitaani ono ye takoleka kalungi era olumala omukolerayo pulaani ye neeyitamu oba ekibadde kifuuse ekinene ne kikka munnange bw'ati bwakusasula. Kakati ne Eleru obudde ebibyo ebirabika nga kaweddemu dda muganda wange mukwano gwange nengaffe twongera okusaba Katonda n'okumutegeeza nti Mukama ali wamu naffe era ajja tambula munaffe. Abalabe baffe Mukama ajja bavunnamya era ajja tuwanguza. Muganda wange mukwano gwange embeera yeeyo. General Peter Eleru amaze okuba nga akwatibwa okuva ku order eyavudde ewa Mwami Museveni. Mumujagala Muhoozi yabikoze naye nga munnange order eba evudde wattebuka bulwa era baganda bange mikwano gyange ffe bye twabagamba mujja birozaako mujja kiwulira ng'abamu bwe batera okugamba ndowooza mutandise okiwulira n'okirabako. Kakati mukyagambayo ki? Tewali kye tugamba wabula embeera bwetyo bweri. General Peter Eleru tumusabire naye aveeyo nga we yatta abantu emyoyo bitandise. Asunokoleka nti byogerebwa nga biva ku X platform Twitter eyali Twitter nga gye biva mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era omuduumizi w'amagye g'eggwanga CDF General Muhoozi Kainerugaba omulundi omulala ng'akozesa X platform yali Twitter yasoose n'ateekayo tweet eyabadde egamba egamba there is one fool waliwo omusiru gwe ngenda okukwata essaawa yonna. There is one fool that I will arrest soon. Ngenda kumukwata essaawa yonna. He is hiding behind my father. Yekweka mutaata naye nja mukapukyalinga bukapukyalinzi ava teeso saawa yonna nja kumukaba. Kakati tweet eyo yokka gye yagenze maaso n'okusooka okukola neereetawo ebibuuzo bingi ne batandika okumubuuza abava mu teeso omwe abadde ne ofuna opondo ne bamuva ne bagamba nti please beera specific ani yennyini gw'otegeeza. Ate twaluddewo mangu ddala n'akomawo the tweeting general n'akomawo n'agamba Elweru is a buffoon. Elweru is a buffoon. He's completely unworthy of our great army. Tasaana kubeera mu magye gaffe gano ag'amaanyi. He better run as fast as his small legs can carry him. Magezi gemuwa amagulu ge amatono gamudduse nga bwe gasobola. Obugulu obutono bw'alina bumudduse nga bwa byebyo atuliriza ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo naye byagenze okujja nga Republic of Sudan eggwanga lya Sudan eyamambuka ejjo nakubuulidde wano eggwanga lya DR Congo. Kakati Republic of Sudan babadde bamaze okufulumya ekiwandiiko nga bagamba nti Commander of Uganda People's Defence Forces era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga yataddeyo ebigambo bye bagambye nti yabadde ateekateeka okulumba ekibuga ekiyitibwa Khartoum singa President Trump atuula mu ntebe bw'ati. Kakati okusinziira ku ba Sudan bagamba nti ebigambo bino byagenze maaso n'okuleka nti byayogeddwa
tebabitutte mu mutima mulungi era bagambye nti yabadde disrespect for international law, okumenya amateeka ag'ensi yonna. Toyinza bagamba nti ogenda kubalumba nga baagala wabeerewo okwetonda okuva mu gavumenti ya Uganda abe Sudan, threatening war, violating national sovereignty or defying the United Nations Charter, the African Union's Constitutive Act and international law. Byonna yabimenye. Gavumenti ya Sudan esaba wabeerewo apology mangu okuva mu gavumenti y'eggwanga Uganda olw'ebyo byakoleddwa. Olw'ebigambo byayogeddwa General Muhoozi bwe yategeezezza nti Trump wajjira mu ntebe bajja kulumba eggwanga lya Sudan. Abasudani nabatuuliriza si basanyufu bagamba atya yatutyobodde yatutiisatiisizza nga baagala Uganda yeetonde. Webukedde olunaku olwaleero nga tebannatuwaga nti ambasada bamuyise, nga tebannaba kutuwaga ab'e Sudan nti nga gavumenti y'eggwanga lino tennaba kwetonda naye nga sofa kyekibadde kigenda mu maaso nokaleka nti kitambula okuva eri e Sudan, naye nga bagambye nti kigenza okujja nga already waliwo ebirala ebigenda mu maaso nokaleka nti bikoze amawulire era nga zibadde ensonga za General Muhoozi Kainerugaba. Oluvannyuma nno tweeti zino ebbiri ziyataddeyo bw'ogenda n'ozinoonya akaseera kano teziriiyo zaasiimuddwa. Kati remarks zaakoleddwa oba ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi bwe bityo byagenze mu maaso nokaleka nti byaleesewoko akasattiro n'ebigambo ebingi ne bagamba kisoboka kitya. Nitwagala twetegereze. Lieutenant General Peter Erweru ono long serving officer majje ga UPDF y'omu ku baluddemu ennyo. Y'omu ku balongo serving officers majje ga UPDF nga bwe nkutegeeza nti y'omu ku bagaluddemu ennyo. Lieutenant General Erweru Peter yaliko Commander Land Forces, yaliko Deputy CDF. Bwe balonda General Muhoozi ekifo kye ne bakimugjamu ne bateekako Lieutenant General Sam Kidingi. Kaaliya ya Erweru atuuliriza gwe baayogeddeko gwe baayise bafuuni kiri awo ekintu ekitategeeka omuntu wali awo talina nnyo makulu. Okitegeera ekintuntu bafuuni. Kakati yadde nga singa kumanyika nnyo ku byekaseese Lieutenant General Peter Erweru kubanga ebyekaseese byamuleetera obuzibu bwe yakola operation erumba olubiri lw'omusinga kakana nga abantu nga 150 bafudde. Amerika nemuteekako ne sanctions omwaka gwa 2017. Erweru kati abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ebigambo ebyagenze maaso nti byayogeddwa CDF omuduumizi w'amagye g'eggwanga lino General Muhoozi nti strategy gy'ayina ogezaako okulaba nti amagye nga ye buli kimu mu magye. Akati ne demotion ne enkyukakyuka ezaakolebwa mu magye gye buvuddeko Erweru n'aggyibwa ku bwa Deputy CDF n'afuulibwa omwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga nti nako kaalinga akabonero akaali ak'okulabika nti omukulu ono Lieutenant General Peter Erweru bamukakkanya amadaala. Myaka 58 egy'obukulu Lieutenant General Peter Erweru, myaka 58 egy'obukulu. Ndiko ono yennyini gwe baayise bafuuni azaalibwa mu district y'Ekuumi. Peter Erweru ava mu kitundu eky'Ekuumi era asomera mu Tanzania Military Academy ey'Emunduli, kiyo kya mafunzo ya kijeshi Tanzania. Munduli esangibwa mu ggwanga eritibwa lya Tanzania. Kakati atuliriza Emunduli ono yagenda maaso nokaleka nti asomera ebyamagye. Abamu ku bannamagye abasinga okuba abakambwe baayita eno Emunduli munda mu ggwanga lya Tanzania. Kati naye yagenda maaso nokaleka nti asomera ebyamagye. Lieutenant General Peter Erweru amagye agayingira mu mwaka 1987 kitegeeza nti gavumenti yali already ezze mu nsiko teyaliiyo. Agenda asoma Tanzania Military Academy Emunduli gye ngambye nti bajjeno bangi mu magye okwetoola Africa basomedde eno.
gamu ku matendekero ag'amagye agasinga okuweebwa ekitiibwa. Yali promoted oluvannyuma ng'amaze okusoma bamupostinga e Kabamba. Mu mwaka 1995 bamutwala Gaddafi Military Barracks Jinja Cadet Officer School. Erweru asabinganga UPDF commander, yali omu ku bakomanda ba UPDF amagye g'eggwanga lino bwe gagende Congo okuggyako Mobutu Sese Seko, amagye agaluddemu. Jukira nti gaali wamu n'amagye g'eggwanga erya Rwanda e Congo yaliyo. Akomawo mu Uganda omwaka 1999 era bamudeployinga mu bitundu ebyamambuka okulwanagana n'abakambwe aba Yosefu Konyi. Era kigambo okuba nti eyo enfunda eziwera ku yasimatuka okuttibwa Lieutenant General Peter Erweru. Uganda bwe yasindika amagye Somalia omulundi ogwasookera ddala omwaka 2007. Erweru ono yagenda maaso n'okuba nti asindikibwa nga first command okuduumira amagye ga Uganda e Somalia, era yafuna n'okusimbibwa okwenjawulo okuva eri CDF mu biseera ebyo General Katumba Wamala. Mu mwaka 2013 alondebwa okuduumira ekibinja ekyokubiri eky'amagye mu kitundu eky'Embalala. Peter Erweru gwe tugenda maaso n'okugenda tukubuulira oyinza okuba titumba ye CDF omumanyi General Muhoozi Kainerugaba, ono ye Peter Erweru. Era agenda maaso n'okulabika nti asavinga oluvannyuma nga omuduumizi w'ekibinja ekyokusatu ekya UPDF ekiri e Moroto. Mu mwaka 2016 mu kapasite nga omuduumizi nga second division commander, Erweru yagenda maaso n'okulabika nti aduumira amagye ga UPDF agalumba olubiri lw'omusinga Charles Mumbere kakananga 153 battiddwa omuli n'abaana. Ye ne gyebuli eno teyejjusa agamba nti yakikolera mu mateeka kubanga abaali muli baali bazzi ba misango, baali bamenyi b'amateeka. Teyejjusa ngenda kukwedde bwoziri wano omuwulire Erweru. Kakati yoyo ali ku ddala lya Lieutenant General mu magye g'eggwanga. Kyokka agambye nti omwaka 2017 Amerika yamuteekako natti olw'ebyo bye yakola ye Kasese, era nti baali waliwo n'abagezaako okumuloopa mu kkooti y'ensonna etuula e Hague. Naye lumu abayogeramu n'abamawulire yategeeza bw'ati General Peter Erweru yategeeza bw'ati ku nsonga z'e Kasese. For somebody to say that we kill the civilians, that person is not serious. Actually, those ones who are saying so are the ones who must go to the ICC. Okusinziira ku Erweru agamba nti abantu bwe bagamba nti abantu benatte e Kasese oba tubatte e Kasese nti tubata civilian tebali serious. In fact bannabyafuzi abo abaali bagezaako omutwala mu ICC abava e Kasese agamba nti bo bennyini be baali balina okutwalibwa mu ICC. Saying so are the ones who must go to the ICC because they are responsible for whatever was happening in Rwenzori. They know it, they planned it, they financed it. All these politicians saw whatever was, they saw the things building up. And yet everything was in their hands. Oyo ye General Peter Erweru ng'ayogera ku bya Kasese agamba nti bannabyafuzi byali bigenda maaso baabira bane basirika busirisi. Really patriots, if they loved the people of Kasese, they should have stopped this. These MPs should have stopped this. The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign and allow other people to take over. Because they betrayed the people of Kasese and Rwenzori. They saw this coming. They saw it building up. They all knew about it. But they accepted it to reach the culmination point. And it is done. Finished. What are they talking about? So actually the people who should take responsibilities are the politicians from Kasese. Especially those opposition politicians led by their leader of opposition. Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo yoyo omwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga Lieutenant General Peter Erweru yaliko Deputy CDF, yaliko Commander Land Forces. Kakati yoyo yali musaga eyo atuliriza gy'owulidde. Bagambye nti tweet ezo zasimuddwa teziri ya kaseera kano naye nga byebyo. Kulu yagambye bwe yakola operation erumba olubiri lw'omusinga kakananga abantu nga 150 bafudde. Amerika naye muteekako ne sanctions omwaka gwa 2017. Erweru kati abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ebigambo ebyagenze maaso nti byayogeddwa CDF omuduumizi w'amagye g'eggwanga lino General Muhoozi nti strategy gy'ayina ogezaako okulaba nti amagye nga ye buli kimu mu magye.
kakati ne demotion ne enkyukakyuka ezaakolebwa mu magye gye buvuddeko Erweru n'aggyibwa ku bwa deputy CDF n'afuulibwa omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga nti nako kaalinga akabonero akaali ak'okulabika nti omukulu ono Lieutenant General Peter Erweru bamukakkanya amadaala. Myaka 58 egy'obukulu Lieutenant General Peter Erweru, myaka 58 egy'obukulu, ndiko ono yennyini gwe baayise Bafun, azaalibwa mu district y'Ekuumi. Peter Erweru ava mu kitundu eky'Ekuumi era asomera mu Tanzania Military Academy ey'Emunduli, chuo cha mafunzo ya kijeshi Tanzania Munduli esangibwa mu ggwanga eryitibwa lya Tanzania. Kakati atuliriza Emunduli ono yagenda maaso n'okwereka nti asomera eby'amagye. Abamu ku bannamagye abasinga okuba abakambwe baayita eno Emunduli munda mu ggwanga erya Tanzania. Kati naye yagenda maaso n'okwereka nti asomera eby'amagye. Lieutenant General Peter Erweru amagye agayingira mu mwaka 1987 kitegeeza nti gavumenti yali already ezze mu nsiko teyaliiyo. Agenda asoma Tanzania Military Academy Emunduli gyengamye nti bajjeno bangi mu magye okwetula Africa basomedde eno. Gamu ku matendekero ag'amagye agasinga okuweebwa ekitiibwa. Yali promoted oluvannyuma ng'amaze okusoma bamupostinga e Kabamba. Mu mwaka 1995 bamutwala Gaddafi Military Barracks Jinja Cadet Officer School. Erweru asavinga nga UPDF commander, yali omu ku bakomanda ba UPDF amagye g'eggwanga lino bwe gagenda Congo okujjako Mobutu Sese Seko, amagye agaluddemu. Jukira nti gaali wamu n'amagye g'eggwanga erya Rwanda Congo yaliyo. Akomawo mu Uganda omwaka 1999 era bamudeployinga mu bitundu ebyamambuka okulwanagana n'abakambwe aba Yosefu Konyi. Era kigambo okuba nti eyo enfunda eziwerako yasimatuka okuttibwa Lieutenant General Peter Erweru. Uganda bwe yasindika amagye Somalia omulundi ogwasookera ddala omwaka 2007. Erweru ono yagenda maaso n'okuba nti asindikibwa nga first command okuduumira amagye ga Uganda e Somalia era yafuna n'okusimbibwa okwenjawulo okuva eri CDF mu biseera ebyo General Katumba Wamala. Mu mwaka 2013 alondebwa okuduumira ekibinja ekyokubiri eky'amagye mu kitundu eky'Embalala. Peter Erweru kwe tugenda maaso n'okugenda tukubuulira oyinza okuba tetumba ye CDF omumanyi General Muhoozi Kainerugaba, ono ye Peter Erweru. Era agenda maaso n'okulabika nti asavinga oluvannyuma nga omuduumizi w'ekibinja ekyokusatu ekya UPDF ekiri e Moroto. Mu mwaka 2016 mu kapasite nga omuduumizi wa nga second division commander Erweru yagenda maaso n'okulabika nti aduumira amagye ga UPDF agalumba olubiri lw'omusinga Charles Mumbere kakananga 153 battiddwa omuli n'abaana. Ye ne gyebuli eno teyejjusa agamba nti yakikolera mu mateeka kubanga baali muli baali bazzi ba misango baali bamenyi b'amateeka. Teyejjusa ngenda kukwedde eddoboozi liri wano omuwulire Erweru. Kaakati yoyo ali ku ddala lya Lieutenant General mu magye g'eggwanga. Kyokka agambye nti omwaka 2017 Amerika yamuteekako natti olw'ebyo bye yakola ye Kasese era nti baali oluna abagezaako okumuloopa mu kkooti y'ensonna etuula e Hague. Naye lumu abayogeramu n'abamawulire yategeeza bw'ati General Peter Erweru yategeeza bw'ati ku nsonga z'e Kasese. For somebody to say that we kill the civilians, that person is not serious. Actually, those ones who are saying so are the ones who must go to the ICC. Okusinziira ku Erweru agamba nti abantu bagamba nti abantu benatte e Kasese oba betulatte e Kasese nti twataba civilian tebali serious. In fact bannabyafuzi abo abaali bagezaako omutwala mu ICC abava e Kasese agamba nti bo bennyini be baali balina okutwalibwa mu ICC. Saying so are the ones who must go to the ICC because they are responsible for whatever was happening in Rwenzori. They know it, they planned it, they financed it. All these politicians saw whatever was, they saw the things building up. And yet everything was in their hands. Oyo ye General Peter Erweru ngayogera ku bye Kasese agamba nti bannabyafuzi byali bigenda maaso baabira ne basirika busirisi. Really patriots, if they loved the people of Kasese, they should have stopped this. These MPs should have stopped this.
The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign and allow other people to take over. Because they betrayed the people of Kasese and Rwenzori. They saw this coming. They saw it building up. They all knew about it. But they accepted it to reach the culmination point. And it is done. Finished. What are they talking about? So actually the people who should take responsibilities are the politicians from Kasese. Especially those opposition politicians led by their leader of opposition. Pale FM kulero omuntu wa bulijjo yoyo omwabuzi w'omukulembeze eggwanga Lieutenant General Peter Erweru yaliko deputy CDF yaliko Commander Land Forces kakati yoyo yali musaga eyo atuliriza gy'owulidde bagambye nti tweet ezo zasimuddwa teziri akaseera kano naye nga byebyo kulu yagambye nti nja mukwata very soon yekweka mutaata wange naye nja kumukwata I will capture him tasana na kubeera majje gaffe byebyo kitegedde abe Sudan nga bagamba nti Uganda yetonde abe Congo nga bagamba nti ambassador jangu obitebye kakati ate tugenza okujja olwalero nga it is General Muhoozi Kainerugaba the CDF and the